believe in the Trinity. We believe in the Trinity. We believe in God the Father. And God the Father is President Museveni. President Museveni. Agakagwawo amawulire hasi malungi omukulu hatanita monge muloza tayocheza video hetuse heroma hewa papa mupya papa rewo witogerera sawa zineno ba Archbishop bamukubida masimu kumukumu video yona andikuletede ha mu masa otandika batyo kuyita omuntu okunsi nti Katonda oba omugate mu bya Holy Trinity basinga Holy Trinity nadala bakatuliki mu bitegera ayira manyi muji w'ekitiibwa lwaki omuntu abeera akolaki aba abizanyiramu naye nga tetunagenda yo video eno nga buli enkola yaffe madensa mujimpereka like bwebweni biki byayogedde mu maaso awo nayo mbikuleetedde hajja budde yongera okujjukiza goyinangolo eyo n'ebizibu namba eri abisimbe 156 so mukubirako bona mu boxing kwa WhatsApp nabinanga kuyamba ku bizibu byoyina nga sibalwisizaayo kale katugerere omukyatulese olunaku olwaleero nga benkugambye ba Archbishops ab'enjawulo bagenze maaso n'abana National Unity Platform ne bataginga viseno ne bataginga muha Pope wa Vatican amanyikidwa nga Pope Leo o 2.6 munego manyi obulungi avuddeyo kigamye kubanga nawulira ebintu ono kimujukira bulungi tino anita monge abadayina connection ey'amaanyi wali ebulumu lwaki mabyogera ngenda kunkuplenga ino video kigudosiko girabe omalombulire anita monge kyakoze okubeera nga aneminga Museveni mu Holy Trinity wobeera nga gwo mukatuliki osobola omukiriza okuddamu okumuwa akalulu obanda siko tulule mu comment section male nkuletere ebyo mukulu Museveni omukenke wali mu State House. Believe in the Trinity. Tugoberera mu kitaffe. We believe in the Trinity. We believe in God the Father. Tukiriza mu Katonda. And God the Father is President Museveni. Katonda kitaffe ye President Museveni. God the Father is President Museveni. Katonda kitaffe ye President Museveni. God the Son is MK. Katonda omwana ye MK. And now you are the Holy Spirit. Ate mwe Holy Spirit. You should have voted for them. Mulina okulonda abantu God you all. Katonda abeere nammwe lubeerera emirembe n'emirembe. It is like you thinking that any person who is playing music in the street removing Museveni. But because you're putting on a rasta and you're playing music because people are dancing your music, so you have a feeling you can remove Museveni. We dance the music, we don't dance you. And I want you people, I want you to stand firm when opposition comes to this place. Chase away that opposition like the way you chase Satana. Chase like the way you chase Satana. This place must be purely NRM. I want to thank you so much for supporting President Museveni. Na basima abokunda President witu Museveni. And for us in Bukedea. Kandi nkowabo Bukedea. In Teso. Omuriteso. For us we believe in God the Father. Na believe in omurishe. God the Father is President Museveni. God the Father is President Museveni. God the Son. Omwana and Holy Spirit.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda n'edda, edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluvannyuma lw'okugaana bbomu za Museveni akomezzaawo COVID. Ekinaavaamu nga batugamba Uganda erumbiddwa kawumpuli. Ogenda wulira ku bika by'obulwadde monkeypox, simanyi biki bonna abazannya ebyobufuzi bwe batunuulira Museveni n'omutwe banyeenya bagaba abasajja bano. Emabegakaawo batuleeterako ekirwadde ne batulaga abalwadde abafuuse zizombi ne tukikuba ne bakijjawo. Kati balaba ekibataasa COVID, basabirira senga COVID akomawo. Ebyo byaggwaawo. Oyo Gasiya muli mu byakisirwa ebiwedde emirimu. Newe mubiranga ne mugamba bannayuganda hafu namba yonna bafunye COVID temukyasobola kuteekawo ebyo biteeka byammwe. Musimanyi balina be balonze Gazalandi. Bomu mwagiganye. Akakodyo k'obutujju. Mwalabe gye kaabatuusizza. Mwakubye abantu bomu. Mwalabe gye kyabatuusizza. Kati ssawa zino mukomezzaawo COVID mugenda laba gye kigenda obbatuusa. Tewaliiwo kirala kyonna. Twagala Museveni kukola ki? Abaana bagamba Museveni ne bw'oteeka muhoozi bomu ne mukba ebifine bimansuka nga biwunya mini ya walagi emandule basigala bagamba bo bonna bubadi weesonyiwe eggwanga lyaffe. Ekyo nkikubuulira. Ebyo byonna bye muzza musimanyi COVID, simanyi wa Tanzania n'ebiseera bya COVID ebyaddala bo baagaana okugenda mu zero lockdown, basigala bakola mirimu gyabwe. Uganda neefuna longest lockdown mu nsonga za COVID. Eva fene mubeerawo nga mutuzannyirako byabufuzi. Nze muba mumuyinayo COVID owaddala mumuleete mulwale. Taliyo n'oli gwe baali bateekawo bwali bubadi nga balina bye baagala okukola ki okuvugirako kukontrolinga society. Kati ssawa zino yabulirawa. Nze seekebezangako. Seekebezanga. Nze ng'olese ebyokwekebeza. Nze seegemesa COVID. Segemesa bino bebe kubanga obuyiso mbusimanyi ku preventinga COVID. Nze saabikolako naye tetuliiwo. Mutuleke mutujje muzannyo gwammwe mutujje mu katemba Museveni. Muleke abantu banoonye ssente zaabwe time wetuuke ya protest vote mubawulire. Tugenda kukujjako ne bw'oba ofa ne bw'onooleeta obukodyo ki nkubuulire.